okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino by'enjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo ate bagenze ku reception na reception bagikwatidde ku Nican Resort. Nteekateeka y'omukolo yabadde nnungi ddala era buli kimu kyabadde perfect ng'abagole bwe bakyagala. Abagole bano mwami n'omukyala ba Aliwea tebadisappointize bagenyi baabwe. Bagenyi babaniriza musanyu ate nabo ne babalaga essanyu nga bayingira ekidaala. Nyumirwa akaseera kano. Mukwane balenye kubeera ng'okyali mu kulaba Delta TV tukole bisera kano ndi n'abagole omwami n'omukyala. Omukyala bwe mutunuulira olaba anyumidde nze naye ate omwami we bannaye anyumye ayambadde gown eri so nice erina amayinja agatali ga bulijjo gaglitaringa weegati ayambadde necklace ate bambi ng'anyumye nnyo n'omwami we ate naye alabise bulungi nnyo leka mba kutuuseeko bannange abagole baffe. Shanta uli mutya tuli bulungi ng'amati Shanta ebale okusiima mukwano ekitiibwa kya Mukama nenyawe nyumye Shanita nange neefiiringa weefiiringa olinga wa myaka 2. Thank you sweetheart. Ekikuli ku mutima sweetheart webale kunyuma. Thank you. Naye gwe wa bulijjo Yenze webale kunyuma. Nange mwenyini okundabirira bulungi mwana. Webale kusiima nange nyumye nnyo Shanita for sure okikoze. Baby ondaba sweet nkulaba mwekahaga
Thank you. Muddiza akamba. Tetubiwulidde ffe. Tetwagadde mubiwulire. Mweyagala mweka. Yeyagala fekka ate yagala gende. Abennugu. Ekintu nkigadde. Ate naki? Nalo Shanita nkigadde. Kibadde luwanvu. Naye nga si rubi. Oyingiddemu mangu. Agambye bulungi nti muyisa bulungi era ensonga lwaki anyirira bw'ati. Singa mbadde muteekako stress yandifaananye bw'ati. So far twakabeera ffenna emyaka 15. Sure. Nedda naawe no campus gaalo. Bomanyi nti campus gaalo. Abaana bali bameka? Abaana bali bana. Okay. Kati onayongerayo aka honeymoon. Of course. Mukimuka kasente nino olina omwogera. Akimanyi, hani okimanyi. Setaaga namukakasa nnyo. Omutunulira asinga kukubako ky'omwami we. Omwami wange. Omutunulire kati nga bwekikwatako ku face ekisinga okukuba. Of course aliko akayindo kalaba Shanita. Bannanga aliko obuuso. Agenda n'abunkuba. Siwa nawe mutunulire omukwateko ekisinga okukuba face. Amaaso. Niyo batawali ntaala. Head of the family okikwasaganyisa oti? Waaye nga head of family olina okuwuliriza. Omukyala bw'abanga alina ebyenyinyiza olina okuwulinga down. Bw'aba ali mu nsobi bw'abanga waaya zivuddeko ng'oba anyize nnyo batubeera mukaka n'omukwatamu olulala nti owa idea olunaku luli makyazi wambuleminga nti nkoze bwendi naye tebiba tekyali kituufu oba tekyali kino. Gezangako okusooka okuwuliriza before you react. Kyagala bubeereyo kimanye nti neriya kwagala. Balina bwe baligenda nsindirawo. Bwe kaba kalulu ayina kange. Balina bwe batamuwa. Bazimule balina bwe batamuwa bazimule. Balina bwe batamuwa. Nabanyoge bawana mbuto. Kato biwulira. Bweda mbiwulira. Kyagala mudda mu kisi. Waayi byayogedde byonna mbiwulidde era birungi. Naye akayimba simu. Akajofre Rutaya. Agamba. Nice and lovely. Abawala abasinga nnyo. Era abasinga. Kale kakati se bali mu kabulungi nga gentleman. Sigala ng'otudde omukwateko. Omulimu sempola nga n'abakyala bakusitula. Okyali mu Club Delta TV tukole programu y'okwanjula n'embaga nkwagala nnyo. Katonda affe omulungi ow'ekisa tukwebaza tugulumiriza tukutenda. Ate reception yatandise mu butongole yatandise nakusaba. Tukwebaza olw'abaana baffe ababiri bombi Mukama boogase awamu kulinnya omwana we Yesu Kristo omawufu. Mukanali mu Club Delta TV bamaizi bolonda boogera kinene nnyo ku ngeri gy'ona afaananamu. Omukyalo ono abamaizi be yalonze ate nabo bongedde okwongerako ku kunyuma kwe. Ndi nabo bawalaba bwanvu balungi banyumye. Ani asinze onnyuma mu mmwe? Barbara asinze onnyuma gwe tonyumye naye ng'onyumye. Yewaanye ddobo yavudde danga Nosalawo kimulekera. kimulekera. Muli mutya? Fine. Pause for me. Yes. Musike poses ezakabi ze tulaba ku internet. Wow. Kajambo mkwano. Kale, ani sister w'omugole wano? Baka kagako. Sister wange Alice mwagala nnyo musibirire ntanda nti abeera omukyala omulungi era awulira omwami we era ayongera okulumya abo bonna baleseewo
era y'ensonga lwaki bonna basembye nakyo. Ono ye Metron yafuba okulaba nti omugole olunaku lwe lutambula bulungi tamukkiriza gawuni ekuddugala, tamukkiriza fesi kutuuyana, kwegamba amubeerako namugamba lyako nti ate oluvannyuma lw'emikolo nti ne mumaka babeerawo babeera nga bafunyemu ebyetagisa Metron ayingiramu. Lwaki balonze gwe okubeera Metron olw'emirimu egyo gyonna gy'olina okukola? Alice yanonze kubanga muto wange ne kati mukwano gwange ne kati yafuuka nga muto wange. Ekyamazima tuli ba Luganda. Nene baza mukama olw'olunaku luno olwokuba nti no yaluteekateeka mu bulamu bwa Alice ate ne lumala ne lutuukirira. So twebaza mukama Katonda olwakino kyatutuusizzaako ne twebaza n'omwami waffe Moses olw'ekkula lino lyatutuusizzaako. Bayobaka bw'omugamba Alice ye nkimanyi namugambye dda akimanyi nti bugumiikiriza nakwesiga Katonda ajja kumalako. kale lyamutumireko sitaati we mutumidde nnyo omwagalwa wange erinnya lyogere nedda olw'ebyokwerinda. kale mukwano tuva ku Delta TV tukole. Can this be true? Tell me, can this be real? How can I put into words what I feel? My life was complete. I thought I was whole. Why do I feel like I'm losing control? I never thought that love could feel like this. And then you changed my world with just one kiss. How can it be that right here with me there's an angel? It's a miracle. Your love is like a river, peaceful and deep. Babo bali ng'ojja ewaffe ng'osaba Alice wagamba nti Alice mwagala naye twali tetukkiriza nti mu mutima Alice omwagala. Speeches buli omu abeera ayagala okuziwulira naye nga speeches bwe bugamba abazadde abakoona b'emikwano nabo bwe bawa abagole baba basibirira babagamba ebibeera bye bali ku mutima n'okwongera okubagamba ebinaagumya amaka gaabwe. Nti obufumbo bulinga nnyanja. Olwaleero bw'obeera mu nnyanja oyinza okusanga nga buli sumuuzi enkya n'osanga nga butusizzaamu. Omukama abaleese abatambuze bulungi. Nsaba Katonda era namweyamba kikungo y'omuwaite abawe buli kintu kyona bamusobola abawe obusobozi abawe okusoma ndikwenda Moses Simperano pate gyendi kwenda graduation is on red. Ssaabasajja Kabaka awangaale tazabuzika wa busoga afunvuwe mukene afuye abaana bawona olw'okusense okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo